nakugamba nkubuulire bambi nayo omusaasira n'omugamba nga bw'omusaasidde nange atekola ki nsaasira kubanga nange eno gyendi omugugu munene. Ebintu ebimu tetwagala biteeka ku mpewo naye njala kugamba obukulembeze bwe tulimu obwononeddwa gavumenti eno okulowoozesa ensi nti buli kizibu omukulembeze oba omubaka wa paalamenti yalina okukimaliriza. Tugenda kumaliriza ensi etulemye okubeeramu kubanga ne bwe mba nina obusobozi bufaanana butya naku ezo ddira bwe nali ne mbagamba nyinza okubaako bye nsobola okukola naye amazima gabeewo waliwo bisobola kukola. Omubaka wa paalamenti nga gw'ovunaanyizibwa ku ddwaliro, omubaka wa paalamenti nga gw'ovunaanyizibwa ku masomero, omubaka wa paalamenti nga gw'ovunaanyizibwa ku school fees z'abangi, omubaka wa paalamenti nga gwa enguudo bwe zigwamu gwe gwe bakaabirira. Kizibu kinene nnyo kyetusobola kunnyonnyola nsi ate tetusajja kujjawo nkya okuggyako ng'abantu bategedde gye tulaga kubanga ekinnya kye tugwamu kinene. Abantu balina emirimu kyokka n'abalina emirimu tebasasulwa. Naawe teeberezaamu wandibadde weebaza Katonda nti kasi omwana wange afunye muki omulimu naye kakati oli n'afulumya document eri official nti mulusaasire newankubadde abakozi tubalina naye tetugenda kubasasula. Tetugenda kubasasula. Ebyo n'obyogera olabo bya Katonda n'abudu agambye nti mpuyambo ye agambye nti ebyo bino byowulira nti waliwo kye bayita okujja okumuza abantu nemaje waliwo ebitongole bya gavumenti bagenda okumuza abantu 2,000 bakise reduction of cost reduction cost cutting. Yes, naye kakati kasooke tukkiriziganya abantu bameka 2,000 bagenda kufiira. Omanyi ekitegeeza ekyo eyo gombolola namba emirimu gyabwe eyo gombolola namba cost cutting district zino wano zikaaba tebagenda kufuna musaala. Radio kimanyi nti ne county council zaateekebwawo tezifunanga ssente ziziyimirizaawo okumuza abantu 2,000 buli muntu bali nti abantu 10,000 balabirira ogwo omutwalo gw'abantu omuntu tebalina kye bagenda kulya okutandika n'omwaka ogujja. Kyokka ekyewuunyisa kiri kimu, abantu bano baatandikawo ebintu bino kwegamanyi nina byenti okwogera naye nga tege mazima. Mutandikawo ekitongole ne mukifunira director ne mumala omusasula oluvannyuma lw'emyaka 5 ekyo ne mukiyimiriza. Yasasuddwa abadde ava mu region ki nze naawe asasuddwa agenze ali bulungi. Tewali agamba nti naye bano bwe bali batandikawo ekitongole kino tebasobola kulowooza ku kigenda kuddirira. Ye abaffe bwe bali bakitandika tebamanya nti abantu bwe bawa omulimu bwe bamala ne bagibajjako balina famire ze babeesaawo. Tulina obulumi naye Katonda alina okutusaasira kubanga Uganda olumu otukanisa n'ogamba naye oba nakolamu taata yakolamu ensobi okunzaalira wano oba byendaba abalabe balaba. Naye olumu abantu bapretendinga nga abavudde mu ggulu naye ng'amazima obulumi babulaba tewali kyakukola. Ate bw'okyogerako waliwo agamba nti kati bulya kaalwanga byayogera. Njala kugamba obuzibu obuliwo mu ggwanga bw'abantu kwebeezaawo ate alina okubayambako babeerewo yabejjako. In fact abakulembeze be tulina omukulembeze akulembeze eggwanga lino n'abantu bakulembera tabamanyi n'embeera mwe bayita tagimanyi n'obuvunaanyizibwa abantu bwe balina toyinza kukkiriza medi nti omuntu avaayo ne statement. Nalabye omwana mutewa okubanga namwe mwabulabye bwe bakutte mu crepes nga babubuuza wayingira otya mu magye oli n'agamba nti njogera Luganda n'Olulatini n'Olulingala. Ndi mulingala nawe osobola odwogera nosobola odwogera kati omulingala tosobola lwaki mubuzaabuza eggwanga lino. Kristo ne musiteeka ku social media okubuzaabuza ensi. Oli n'omugamba nti oli mulingala naye nga tomanyi lwogera naye nga ate oli omanyi Luganda ate amanyi Luganda naye nga mulingala. Bannange bwe muba musoma amawulire mutunuulire nnyo ekiri emabega w'amawulire. Temutunuulya amawulire gano agasomebwa, temuwuliriza bano bye boogera naye mumanye message gye bafulumya essaawa eno kubanga tobukyayi baagala bosiga luddawo.
mu Buganda kubanga omuntu aba ayogera Oluganda ng'ate yali mu buyeekera naye ate mwana mutu ate bamwogeza bamubisse tebaagala kumanya wajava emyezi nga 8 mabega bafulumya clips nga ziriko abaana naye nga bagamba bava Malangala mu Busujju oba myezi nga 8 mwaka gumu abantu abo nze kenyina situka ne ngamba nina okuzuula abantu bano aboogera bwe bati nga bava Malangala ekigendererwa kyabwe ki ne ngenda ku LC ne mbuuza omuntu ono mumumanyi ne bangamba yaliko kowane ne batunda ebintu byabwe byonna ne bavaako kuno tetumanyi gye baalaga ebyo mbyogera Chairman Musa yangamba nti twali tubamanyi ne kuno bakola kizibu nawe wakunze kanonyero ziki ambulire nakugamba atya webali nnyo so njala kugamba nti mu ggwanga muno tulina ekizibu nti waliwo blackmail esabikiddwa obulungi naye nga abagisabise nyangu yakukkiriza butereevu nyangu yakukkiriza bwe bagisabika obulungi bo bagisabise bagitaddewo embeera ekkirizise ti abantu abali mu lutalo abali mu kulwana bava mu Buganda kubanga n'olulimi Oluganda balwogera bulungi kyanaku Medi gwe mwaka Medi bwe mala okugamba ku kyebyenfuna abantu bafiiriddwa ssente zaabwe naye waliwo ekintu ekizze era mu mwaka guno okimanyi nti kati buli muntu asasula omusolo naye n'atamanyi nti agusasula yeesanga bamuweereza message nga bamugamba nti waliwo omusolo gw'otasasulanga miliyoni nga 5 ne weebuuza nti musolo ki sina kye mmanyi abantu bangi nnyo batandiseewo kampani ne bagenda ne baziregisteringa ne zibalina okutandika nga capital taliiwo bo tekibagaana kutandika kubala musolo newankubadde capital yakulema newankubadde kampani teyatandika kukola. This is to remind you nti waliwo omusolo gwe tukubanja era gwenkanankana obuzito bwe buti ekyamulemesa okukola business yali capital ekyamulemesa okubeezaawo omulimu yali capital naye kati ate omugamba nti n'obutakola bwe omusolo bagwagala. Medi ensi mugitunuulira mwe muli eno ku kibuga fe abali mu byalo efuuse ekizibu. Mwami Ssemujju ayogeddeko ku kiwamba bantu. Medi bawambye abantu ne babatwala ne babakomyawo ne babasuula mu byalo nga babakubye emiggo n'osanga omwana ng'asamiku ng'amagulu gaafuuka enkondo bwe gati n'agamba nti bantwale naye bw'omubuuza oyinza okunnyamba n'onyinyonnyola njagala kunoonyerezaako njagala kuyambako manyi abaakutwala baakutwala wa akugamba mami Kalwanga ndeka tondeetera buzibu kyeyayitamu tayagala kukiddamu naye obuzibu buli bumu mu kwagala okukweka abaamutwala waliwo abapya abatwalibwa kyokka abatwalibwa buli avaayo agamba ndeka kyempiseemu Katonda yakimanyi. Waliwo omuwandiisi omu yali wano ye bwe bamugwamba ne bamukuba emiggo yafuna omukisa kakwenzi nadduka mu ggwanga n'avaamu. Batono nnyo abalina omukisa ng'ogwo nti bamala okukwata ne bakususumbula emiggo egyo ne bakuyubulako amaliba tosobola okufuna omukisa ogudduka mu ggwanga lino. Batono nnyo ku buli 100 kuliko nga 4 oba 3 abasobola okukola ekyo. Abantu bali mu kyalo eyo nyina omukazi gwe manya Likambaala mutabani we baamukuba emiggo ne bamumalawo yenna ye yali amuyamba naye asiibaawo kundi agamba Kalwanga nnyamba n'ogamba ntandikirewa kubanga si kyakuggwa leero kuba nekyakireeta tukimanyi tomanyi kigendererwa kyakyo abawamba abantu babatwalawa era kigenda kuggwa ddi era nze agenda okulabirira abo bemaze okuba emiggo ne muvunza ne mubasuula ku makubo baganda baabo banyinaabwe ne babalonda ngenda kubeerawo ntya mbalabirire nga mmwe mukola gumu gwa kubasomba kubatwala kukuba na kusuula ku makubo. Ogwo gwe mwaka gutuyiseemu. Medi tuyise mu mwaka ogw'okusaanyaawo ebyobufuzi naddala ebibiina by'ebyobufuzi. Owulidde munnaffe ng'akudaala ng'awoza akapapula ak'olukumi tekenkanankana kati nze kankuli mwami Medi okubeera ku ssa okuntuusa ku ssa nobati mabukwali nfa
neva mu nsi kubanga ensinga ewooma ewooma ki maybe ewooma lwakuba owulira obulumi bwennyina muli ka 10 akapya wuliriza obulumi bwennyina gwe tobukola ki tobulina naye n'okubeera mu nsi nga tutambula n'abantu abalowooza bwe batyo abavuddeko asinga osanga olina ensi ennungi esinga eno